GTV for unity and development. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wala akibatu lilmuttaqin wala udwanu illa ala dhalimin thumma usalli wa usallimu ala Mustafa Nadhir حبيبنا ومولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي بعث بدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. tuli mu nteekateeka ya Allah al-imaanu billah, empagi ey'omukaaga nga tugitambulirako nnyo kubanga mpagi ya counseling ng'ekisookera ddala kwe kusooka okutegeera nti Allah bwe yali akutegeka ahsana suwaraka huwa alladhi sawwarakum fa ahsana suwarakum, yali ateekateeka mu nteekateeka y'ensi na biki bye tugenda okubeera nga tutambula nabyo, kutegeera nti buli kimu yakirinako obuyinza, era okutegeera nti enteekateeka ye yeeno tewali asobola kugiyitako. Gabeera magezi gaffe agagamba nti nze wano ndi mugezi nnyo, era n'ogenda ng'ogamba abantu nti nze ndi mugezi, bw'oba mugagga ana aktharu minkum maala, nze ndi nyina ssente nnyingi ate ndowooza nnyo, era bakikuwandiikako ku bwongo obwo nti olowooza nnyo, oyo ayina obwongo. Nekikwewandiikako ne bakikuwandiikako naye nga oba toyina bwongo. Allah ateekateeka ensi, oba yateekateeka ensi mu nnaku 6, n'ateekateeka ebigenda okubeeramu byonna. Mu myaka 5,000 kwali kuteekateeka ntambula yaabyo. Kino kigenda kutambula bwe kiti, kino kitambule bwe kiti, kino kitambule bwe kiti, ne tubyewandiikako nga tubala nti tuli bagezi nnyo. Mu magezi gaffe ebimu n'atulekerayo, ebirala ne bivaamu ensonga ezifuuse nga bw'olaba zino kati ze tulina eza DNA. DNA cause nga tetunaba kugenda nti oba DNA mutuufu oba si mutuufu, kubanga eno mu sharia taliyo, naye DNA eyina lwaki weeri cause, lwaki Allah yasumulula DNA ejje mu maka g'abantu, kubanga dhahara alfasadi fil barri wal bahri, obwononefu bwo butambula mu nsi, mu ggulu, ku mazzi, luddawa. Eyo DNA Allah n'amuleeta ng'amuleese, amutadde, Allah yamuta okumuta okututegeeza amaka gaffe nga bwe gateekeddwa okutambula. Enfuna y'omukyala bimu kuzimu ku cause
ezireeta kati obutabanguko mu maka. Ebimu ku bireeta obutabanguko mu maka nga tetunaba kugenda mu biwanvu nnyo. Ebimu ku bireeta obutabanguko mu maka kooza ye gwe yatandikawo obufumbo, ng'obutandikawo mu ngeri etali ya consultant omubaka musallama, nga consultation tewagijja ku ye, wagijja ku mbaka, wagijja ku shaitan, ye yakulagirira olina kukola bwoti ne bwoti ne bwoti ofune omukyala. Omwana n'abeera atya nga wo nga mwawangaala mu bufumbo, mu bwayita obufumbo emyezi emyaka 8 oba 10, nemmala ne mugamba nti kati tugende batulaba abazadde batuwoowe ensi tulabe nga bwe tufumbiriganiddwa, ne mukola kaadi, ne muteekawo ennaku, ne muteekawo meeting ng'abaana mubalina owaka bemugenda okubeera nti bemuwangaala nabo naye nga mubayita baana bammwe. DNA anaagaana atya okuyingirawo? Tayinza gaana, olw'ensonga omusingi asaasi ogw'obufumbo bwe mulimu, bwe muwangaaliramu, bwe mutambuliramu, omusingi mufu. Omusingi mufu, omusingi ogwalibadde gugaana DNA okujja owaka mu maka gammwe, amaka okutabuka, kubanga DNA alina cause ebizibu byereeta mu maka nga mutuuse ku nsonga eyo alina. Naye nga tonnaba kutuukayo, omukyala gwewasizza omugyewa, omwami gw'ofumbiddwa avuddewa, avudde mu maka gaani, avudde mu famire yaani, avuddewa? Annasla, olulyo, famire kyabbeeyi nnyo. Kyovala nti omukyala bwemuwasa mu lulyo mu famire nga maka gawulikika oba gategerekeka, omukyala oyo abeeramu n'okwemanya, neyetegeera, neyemanya, kubanga aba yennyini yemanyi nti avudde mu famire. Ate era ebyo bye bimu ku biraga nti bano baana ba gundi, bazzukulu ba gundi, bazzukulu ba gundi, bazzukulu ba gundi. Kubanga omutonzi bwe yali ategeka family, yagitegeka n'agitegeka ng'eriko abazadde abakusookako ne bajjajjaabo ne family nga bwegenda. Kyobula nti bwe yali aleeta mu family ezimu ez'amakulu ezavaamu abantu kugamba abantu abo abamu ku bantu abo ez'abamu ku bantu abamu ku buvunaanyizibwa nga yazisukkulumya. Bwe yali asukkulumya, yasukkulumya inna allaha astafa adama wa nuha wa ala ibrahim wa ala imrani ala alalamin. Ezo family n'aziteekawo nga family zavaamu abantu, nga kitegeeza nti omusaayi ogwo gubeera gwa bbeeyi, era Allah yategeka omuntu nga muntu wa bbeeyi. Ahsana khuluka, yalongoosa entonda yonna. Huwa alladhi sawwarakum fa ahsana suwarakum, n'akuteekako ekifaananyi, nga kifaananyi kyeyakuteekako kyekyo ekifaananyi ekiraga nti ono
gundi alina emikono ebiri ali bwati nakulongoosa ekifaananyi kino kibeera nga kirungi. Kati ebimu ku bireeta obutabanguko mu maka kwe kujjukiza obulabe obwedda n'okuva ku manhaji entuufu. kasita oli aleeta enkola ey'edda obwononefu obwedda bwe mwalingako, anuuka ajja eri sahaba baali naye Makka, naye bwajja e Madiina sahaba ng'asenguse amugamba nti tutandikire we twakoma. Sahaba amugamba nti kubanga eri Makka baali badigida nga badigida, naye ng'okudigida kwe badigidamu nga tekuliiko nteekateeka ya Allah nuŋŋamu ntuufu eri ku mulamwa. Naye omuntu ateekateeka amaka amalungi, ng'oteekateeka amaka amalungi, olina byojjamu mu kyokulabirako kino. Bw'atuuka e Madiina agamba sahabi tutandikire we twakoma. Sahabi yeekanga ajjukira aya egaana obwenzi, azzaani wazzaaniya, omwenzi omwami n'omukyala mubakube emiggo 100 jaldan nga temubakwatibwamu nsonyi yonna. Agenda eri ka consultant afuna consultation ku mbaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Naye bw'atuukayo amugamba ti ya Rasulallah, ensonga ziri ziti ABCD. Mbaka amugamba ayeka ngeka ku nsonga eyo, azani la yankihu illa zaniya illa zaniyatu au mushrikatu. Sahaba yaddayo agamba ki? Agamba anuuka nti sebo nyabo gukusinze sina kyengenda kwongerako. Enteekateeka y'obufumbo yereeta DNA okujja mu maka gammwe. Enteekateeka y'obufumbo temuyinza kubeera nga mwatuula sayidi eri babiri ne basuula sayidi eno babiri abajulizi, omulamuzi n'abeerawo ne babalamula ne muzaala abaana, ate omukyala n'agamba nti tugende ku DNA. So nga ate okugenda ku DNA ekituufu kigamba ti omukyala bwebanga wamuwowa wamuwasa DNA si ensonga, si ensonga. N'olwekyo nti kati embeera oba bulamu bwa DNA nga ziringa ensonga eziri emabega w'ebintu bingi byezikwese. Twakava mu bisiyaga twagaa nti bisiyaga ffe tetwagala bisiyaga, Allah yabigaana, bizikiriza, abantu ne bayavuwala ne banakuwala ne bafuna ebibonerezo ebya buli ssaawa. Omanyi bwe bafuna ebibonerezo ng'obwavu bujja, kitegeera otya? Buli wofuna obuzibu, era Allah banga anakuleetera obuzibu, ayinza okukuyisiza mu mbeera eyo nga takukakkanyiza, kubanga albalaau muwakkil bilmantika. Ebizibu bibanakutukako ebibibeezaawo birina okubeerawo. Kati oyinza okuba nga obadde oyina kyewakola Allah
sente zolya za haramu oba kiki n'omukyalo oluusi wapaaza mupaaze oba oluusi ne taata we yapaaza maama we yakuzaala kubanga ezambi ligoberera ezambi ndikwata ate ligoberera oluusi maama we gwe bapaaza oluusi gwe gwopaaziza omukyala omutaddemu sente nnyingi n'empasa oluusi ebeera si nnungi yakuwalirira omukyala tebamuwalirira empasa gwe wenyini gwogimanyi naye albalau muwakkil bilmantika yenna anagenda ku DNA sooka omutunulire background ye emabega oweebuuze kiki lwaki agenzeeyo ebimufaako emabega siviye ey'abakadde be ebimukwatako ojja kugenda okukisanga nga wali DNA yali badde alina ogigendako wayo omutonzi azza wajalla baba n'aleeta ensonga bwati bwazireeta ayinza okuleeta nga azireeta mu bwavu okwavuwaza bwekiri n'azireeta kubanga agamba nti wama kunna mukhliqu lqura illa amaruna okujjako nali badde sisobola kuzikiriza bantu kujja kuŋŋamba abantu amaluna muturafiha fafasaku fiha ata aggulawo kasita musaba okubaggulirawo omulyango gw'okubonaabona ng'aguggulawo nga mumusooka mutandika okubonaabona n'omulyango ogwo kati abantu empasi ebadde nfu oba ekyali nfu neneebaza nfu na buli kimu kifu kati yaba akwagaza akyaga nti bino byewakola eno yempeerayo gyofunye kati DNA byebimu kubyeta obusambatuko mu maka okubeera nti amaka kyoba ati ennaku zino amaka si matereevu olw'ensonga abantu tebakyalina bwesige mu bannaabwe byakyuka ate kinene omukyala okutambula kwe bw'atambula nga abadde awezezza wiiki 2 abeera yekka ate bw'aba atambudde ng'ali mu nnaku 2 aba akyali nnomo naye kati ennaku zino abavubuka bakaaba mirimu ate abakyala bebajjudde ku petrol stations bebajjudde mu mabanka ne boda batandise ozivuga pikipiki batandise ozikola emirimu gyonna bagirutte kati abavubuka balina ekkubo lye bakutte nga ffu ne balowooza nti bagenda kuvuga empanka beewale obwavu bwe balina kubanga abakyala bafuuse babbeeyi kituufu abakyala bafuuse babbeeyi omuvubuka ogenda okuwasa ayagala mbaga omukyala ga njagala mbaga ate embaga gyayagala omuvubuka sente zirina ate nze njagala kunzimbira ate omuvubuka talina mulimu ayagala anoonya mulimu ate omukyala agulina omuwala agulina yekolera ku petrol station akola mu banka emirimu buli wamu beba giri mu mawoteeri bebaliyo ebyo byonna bireeta obutali bwesimbu okubeera nti emirimu gino gikendeera mu bavubuka negidda mu bawala abawala ne babeera nga aye nabo bafunye obulamu obulinga obw'abalenzi n'abeera owaka ng'oyinza okumulowooleza tiyayinza okuba nti alina omusajja ne mufuna obuzibu ng'obuzibu obwo bwakwekengera kubanga akutadde mu lusirika ezo ezimu ku nsonga ezireeta obusambatuko mu maka. Ensonga esooka ebinfuna bino abavubuka ennaku zino
emirimu gyabwe mitono ate abaana abawala balina emirimu beetaaga abasajja. Omuvubuka bajja kugumiikiriza kubeera nti yaguze emmere, aguze sukaali, ennyumba we mupangisa, omukyala yabikola, omwami ajje alya emmere, anywe caayi, yeebake mu nnyumba nga talina talina kyataddewo. Kati albalaau, ebizibu bino byonna ebijja nga bizze mu maka, okuwanga ono oba omwami ono tasobola kulabirira maka. Kati ako consultant watugamba ti albalaau muwakkil bilmantika, bala bwe banejja mu wantu oba ku muntu nga Allah agenda kukubonereza, ejjawo ng'eyina ebigireetawo, eyina amakubo nga tosobola gaziiza naddala, ate gwe oluusi gwogeeteerawo, nga kitegeeza ki nti omwami ono ajja kgenda nga akole ssente kawaama, ye nga ye alina okuyimirizaawo amaka, nga ye yalina okuyimirizaawo amaka, era nga abuuzibwa agenda kubuuzibwa ku maka ago, kubanga kullu ra'i mas'ul, mwenna muli balunzi, ate buli mulunzi yenna wakubuuzibwa. Kati omwami ono abeera nga yakwasaganya ensonga zonna zonna okuzireeta mu maka gano, kubanga amaka we wali okuwummula. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana, ennyumba zino yaziteekawo n'atuteeramu abakyala sakanan, tuwummule, nga kuwummuliramu. Omukyala n'amuteeka mu maka, ng'amaka ago gw'ogenda genda wabweru okole byokola byonna byonna byonna, odde owaka owummule. Kati ne bijja nga byawukana, nebijja nga byawukana bitya? Nga byawukana nti kati omukyala agenda n'atambula, n'agenda eggulu n'aleeta amanda, n'agenda e Kabale n'aleeta obumonde, n'agenda e Nairobi n'aleeta ebiki, n'agenda e Dubai China, n'addanga mukoowu, n'atwala ekifo ky'omwami. So nga ate wali yagambye nti tuvudde mmanju tuzze wano maaso wano mu ddiiro. Allah n'amuteera enteekateeka etali eyo gye yateekateeka mu lubereberye, ng'erina kukola gye yateekawo, bw'okola ojja kufuna kino, ne bw'onoba otukoze njagala nsigale nga ate mpisibwa nga bwe naalibadde nnina okuyisibwa, ekitayinza kubeera kituufu. Kubanga wava emmanju nodda emiryango nebibeera automatic, gwe kennyini ne batandika okusaba emmere, ne bakusaba abaana bagala kudda mu ssomero, musirabo jama ye naddanga empala azisibidde wano, yenyenya bwenyenya, ate ne zikutama, naye nga teyabadde yenyenyeza gwe, naye nga zikutama. Lwaki? Avudde mu layini yalibadde alina okubeeramu, ey'okubeera nti alabirira amaka, alina obuvunaanyizibwa, ate gwe n'obumutwalako. Ebintu byayawukanye, era ekiva mu ekyo, kubanga DNA tetandika butandisi nti ntandise na DNA nti njitandise eggulu oba luli. Teri muntu asobola kuwasa mukyala nga wagenda waka bawali ne babeera eri, ne babeera ne sayidi eno,
n'omulamuzi n'abeerawo nimuga tugende mu DNA tekisoboka. Wabula omukyala avudde wano agenze ebweru amazeeyo ebbanga obutali butebenkevu bujja okukakkana ku kino ekisoosewo DNA yalamula ensonga kubanga muba mwagala kwawukana muba mwagala kwawukana ng'omusajja basahabi beewunya nti omusanze omusajja ng'ali ne mukyala wange nga benda bali mu kudigida era mala okuyita abantu naye okutuuka ku grade yegamba nti mwekolimire kyali kitegeeza ki? Mulimu hikima nnene nnyo nti omuntu okutuuka okubeera nti otandika okuwaayiriza mukyala wo kankuyite kuwaayiriza otandika oga nti ono omwana omukyala yayenze kiba kinene nnyo mukwano guno guba gufudde ku musajja we gubeera nagati mwekolimire naye temuddiŋŋana biggwe. Kati obusambattuko mu maka bwe bute bwe buli bwe butambula naye nga bulina cause eyeetaagako eddagala mu maaso eri be tunaaba tufundikira insha allahu taala. Nti obusambattuko mu maka ebimu ku bibuleeta kwe kubeera nti twakyusa sisitimu eyo, omukyala n'akomawo nga mukoowu, ayinza okuba nga atatambudde oba nga atambudde, ebirowoozo ne bijja nga bikulaga nti yatambudde yayenze era akasimu kayisiimu wano nabadde nkutta akasimu wano nekajja akameseji namala nakatuulira ate busambatikawo ne busukka kubanga bulwaba alina nga alina omulimu gwakola, alina okufuna bumeseji, alina okufuna bumeseji obwo. So nga ate omubaka Muhammad sallama waliwo omwenkanunkanu minzaani mutonzi gye yateekawo gwe tulaba mu tarika wano mu miraase byateekawo omwenkanunkanu guno nga omusajja lizakari mithlu hadhi al unsayaini afuna omukyala afuna kimu ku bibiri ebyomulenzi, omwami afuna kiramba ono n'afuna haafu olw'ensonga nti omukyalo ono alina owalala waafuna. Era ebyo bireese nnyo kati ku ssaawa zino omulembe guno bireese nnyo abakyala okubeera nti bw'atandika okukola ate ye awanvuwa nnyo kubanga afuna emirundi 3, afuna ku ggwe n'afuna n'ogw'ebbali ogutabalibwa oguli eyo ogw'obumeseji, n'afuna n'ogugwe ogw'omusaala. Ate weewunya ogw'omusaala bamuwa omusaala naye nga ate bamusaasira. Ate omwami bw'agenda okukola omulimu gujja nga tebamusaasidde omulembe ne gukyuka. Consultant kyeyogerako abasajja bannamulungu abajja ne bamugamba nti mata saa ekiyama kinaatuuka ddi kubanga bino biraba weebiri naye edda tebyabeerangawo. Bakeberanga nga bakebera naye nga tebakebera musaayi, wabula bakeberanga obugere ne bakeera biki naye nga omwana ebyo byonna okuvaawo byonna tewali kyetaagisa. Tuwasse bulungi ng'eddagala. Era omubaka musallama kyabaga nti abavubuka ya maashara shababu man istataa minkum albaa falyatazawaj, awase omuvubuka omuntu kyalina okusooka okukola, omuvubuka nga ovubuse afunye obusobozi obusooka obwo awase amaaso gakkakkane eddiini ekomewo. Kati nga kitegeeza nti okuwasa kuno annikahu min sunnati, yali ategeeza nti nkola yange
naye ogenda nobeera n'omukyala emyaka 10 musobyo, muzadde abaana bali myaka 10 musobyo, muwangadde, abantu balowooza nti babawoowa n'obbawoowa naye nga tekiriyo. Obusambattuko mu maka awo webutandikira. Ate akasambattuko mu maka bwe kaggwa wabeerawo okulekaŋŋana, ng'okulekaŋŋana okwo kwakweswaza. So nga ate omutonzi yategeka ekitiibwa ky'omuntu n'amutegeka fi ahsan taqwim, mu kifaananyi kisinga okubeera nti kyabbeeyi. Yakutegeka ng'oli mu kifaananyi ekyebbeeyi ekitalinaako ky'oyinza okulowooza nti wano waali baddewo kino, wano waali baddewo kino, wano waali baddewo kino. N'akuwa ekitiibwa kyo, n'akuwa ekitiibwa kyo, ng'ekitiibwa ekyo kigoberera obulamu bwo. Abaana ne beetuuma amannya go, n'ofa ne bageetuuma, ne beefa n'abazzukulu na kiki, ne guba nga gubadde mulimo bwe gutyo ne gubeera bwe gutyo. Ebikolwa byonna ne bigoberera awo ng'oli mu kifaananyi ekirungi. Abantu okutuuka okweswaza dhalika bala. Abantu okutuuka okweswaza nagati nze siri nze nayenda mu mukyalo oyo, obeera mukkakkamu. Kiringa oli bw'anagira gati ze nvuga lupanka. Obeera mukkakkamu nnyo, alaga nti olina omululu, alaga nti toli mu matevu, alaga nti weegombagomba, alaga nti tolina nsa, okubeera nti weegomba mukyala wa munno mu maka. N'omwegomba. Era kyoba nti shariya bwe yali emulamula oyo emugamba kumutta kubanga talina nsa, talina mpisa, n'obusiru alabika n'amagezi galabika gaba gakendedde. Ebyo bireeta ebimu ku bireeta obutabanguko mu maka, era zezo ezimu ku nsonga ezo. Omukyala n'atandika ensonga endala, ajja mukoowu. Obukoowu nga bwalina nga butegeeza ki? Nga butegeeza nti ate gw'omwami gw'olina okubudaabuda omukyala ono, obukoowu buno bukendeere, abeere nga awummula naawe oba obutawummula naawe. Ne mutuuka okugenda okuwummula naye nga mukoowu, okumukwatako ng'engalo asunansune, emikono asuula misuula eri, nesaagala yeggwe kiki. Naye bwe kiba nga abadde ng'omukyala nga tayingidde mu woofiisi yo, kubanga aba yenyiyiddwa dda, abaana ebitabo yabiguze ebigenda ku ssomero, aleese n'omugaati, yeggwe kiki kyoba oyagala. Era nafaka eno kasiteegaana n'ensonga z'omubufumbo ez'obuliri nazo nga zigaana ng'akuyingiza mu lusirika. Era obawulira nnyo. Nze namuyingiza mu lusirika emyezi 4, abalala nno ba mwaka. Oli n'ayingiza bba mu lusirika lwa myaka 3, naye nga bali awo buli muntu atunuulira butunuulizi munne olw'ensonga ezimu oba endala, nti oli yeeteekako obuvunaanyizibwa ate nga si bubwe n'abwekaanya. Balaawe bange nejja muwakkil bilmantika, obutabunguko bujja, bwe bumala okujja ne muswala, famire neesasika, omusaayi ne gubuna, famire esasika, buli kimu kyonna ne kizikirira ng'era Falaawo bwe yali. Mutonzi azza wa jalla yasindika Muusa, era bwe yali amusindika nti wanuriidu annamunna
ala allazina istudhifu fanaj'aluhum al-a'imma wa naj'aluhum al-warithin. Yagala asikize abantu bano ng'abasikiza obukulembeze buli, naye nga Firawuna gye yakoma yonna kwali kuswala, kubanga Musa alayhi salaam ekiwaya bwe kigenda kyagenda mu lubiri lwa Musa lwa Firawuna. Era Asiya n'agamba Musa nti qurratu ayunili walaka, lino ttendo lyaffe. Falawo n'agamba laka, oyo eryo ttendo liryo nze siriiko. Balanga zinajja aleeta ekyokulabirako ekigezo nga Musa amukutte mu kirevu kino akisiseesise, naye omwana ono tategeerekese bulungi. Obwongo ne bukomawo tiwaliwo bye naloota nga ndoose omuliro nga guvudde e Jerusalemu nga guvudde e Jerusalemu nga guzze e Misiri nga gwokyeza obuyumba bwonna. Obwongo ne buzuukuka. Kati bumala okuzuukuka naga omwana ono byakoze mu butuufu si byebyo. Asiya n'amugamba omwana muto, n'ateekawo omuliro, n'ateekawo amata, Musa n'akwata omuliro. Ng'ekigendererwa mu kyonna albalaa'u muwakkilu bilmantika. Musa Firawuni yali alina okuteekawo ekyo, Musa alye ku muliro amwerekereza amute, era bwe kyali. Naye akabanga bwe kamala okuyitawo, Musa addusa agenze Madiani, akomyewo ajjukiza Musa, byaliwo biriwo. Ekyaddamu bala ejje kaddi, kubanga bwamala okuva e Madiani n'akomawo n'amukoola. Mutonzi amugambe nti izhabu ila Firawuna innahu tagha, genda eri Firawo innahu tagha, atuuse kikomo. Mugambe hallaka ila an tazakka, ekindeese kubeera nti oddayo mu mbeera eri nnomo, oleme kweyita Allah, kweyita biki. Nakati bina byewakola wano, era kati ate ojjidde mu ango ndala. Musa yamugamba nti fa'altuha, nabikola, idhan siyinza gaana, nabikola mu biseera nali mukyamu. Naye kati eno message ndala tozigattika. Albalaa'u muwakkil bimantika. Kati mumugenda okweswaza okwereta mu DNA nga waliwo kozi eri emabega eri gye mwakola, enfuna y'omukyala eno teyali nnungi. Kati eno maaso eno waliwo ekibonerezo ekiba kigenda okujja, maka kusasika ne gaggwaawo ne muswalaswala, tewali kibi ng'ekyo. Era bakadde baffe dda ne bwe yabeeranga ayina omwana ng'amumanyi nti si wa waka, yagezangako nnyo okulaba nti akiwolereza nga batya okuswala, kubanga Mutonzi yategeka ekifaananyi ky'omuntu fi ahsani taqwim, mu kifaananyi kisimbayo okuba nti kirungi, n'amuwa nasira olulyo, famire ne zijja awo abano gundi, awo abano gundi, awo abano gundi, batabani ba gundi abo, nga kiringa kirina kitegeeza nti famire muno mu nsi zigenda kubeeramu. Era nakulaga nti inna akramakum inda Allahi atikakum, mujja kwegatta. Famire zibeerewo mu Baganda, zibeerewo mu Basoga, mu Balango, mu Bakyoli, mu Banyankole, enna naye inna akramakum inda Allahi atikakum. Anaategeera Allah ajja kuba amaze okugatta omusaayi. Naye Falaawo omwana wattu ebbanga lyayitawo, Allah n'amusindikira ebyokulabirako nti wendi ayatun, ebyokulabirako 9 nga byonna bimutegeeza nti waliwo Omutonzi kyakwagaza. N'agaana. Era mu bimu bye yayogera yagamba nti la'alli mundeke, la'alli attali'u ila ilahi Musa,
njagala tukwataganemu ne Katonda wa Musa tukole reconciliation. Buli muntu kugamba buli omu ave ku munne, naye nga Allah gwayogerako halaka samawati sabu yakola eggulu omusanvu wal arduna sabu n'ensi omusanvu, nga bwatu bwayogera nga yakola ye yennyini min salsalin kalfahkari, nakola amajini ngaakakola mu muliro min naari samumi, ate gwe nakukola mu bbumba ettabule, nakola byonna byeyakola byonna. Fa ahsana suwarakum, nalongoosa ekifaananyi kyo. Kati govaayo ne DNA ng'ojja weeswaza mu mpagi nno ez'obusiru eziraga nti gundi oyo alina kyabulako, mulimu okwejjako kashfu. Kati naye omuntu alabika si mulamu. Era mubimu kubiddawo nga mumaze okwetwala mu mawulire, mwetutte mu mpewo za gundi, mwetutte ku zigulira, mwegenze ku TikTok, mwoyo buli muntu akitegedde. Ekiddawo kiki ekiddako? Bwe kukutegeera kyalo gy'ova, abakuzaala, bajjajjaabo, taatawo, gw'omwami. Ne bategeera omukyala maama we, taata we, bye yakola byonna ne babitegeera. Ne bategeera n'omwana mwamufuna mutya, n'obuwangaazi bwammwe muwangaala mutya, era muwangaalira luddawa. Naye nga wejjeko kashfu Allah gye yakuteekako n'akuteekako kashfu, n'abeera nga yakukwasisa ensonyi. Kyova tuwandika tuba n'engoye, engoye ezituba okutukwasisa nsonyi, n'atuwa engoye zikuume ensonyi zaffe. Oyo Allah. Kati gwe gwejjayo n'odda mu bbanga ne weeswaza. Bw'omala okweswaza n'obanga alina ekikuliko, n'oswaziza ne mukyalawo, oswaziza n'abaana nga talina mpale gy'ayisa. Omukyala omu yayogera ebigambo biri ne bimufaanana, nga buli omutunula olaba bigambo ebyo. Kubanga si kirungi kwogera bigambo bikufaanana bbanga lyonna. Yaga nti nze nali siisa mpale nga nnyina ssente nga nziteeka mu buli muntu yenna. Ati ng'oyo mukyala ayina omwami naye era nayajenaga nze nali siisa sikaati saali mwangu, naye nga baatabite tewaliwo kyagamba nti tubimaze. Kati oba otegeka famire ennungi ng'ogitegeka eyo yonna, eyo bano abakukebera bajja ne bakukebera ng'otuto mu DNA, etolowooza nti okebedde mwana oli. Buli lwokebera omwana oba abaana bo oba okebedde gwe wennyini gwe oba wekebedde, ebikolwa byo, obulamu bwo wawangaala otya, ebikolwa by'abazadde bo, obulamu bwabwe bawangaala batya, ebikolwa bya mukyala wo, bazadde baabwe bawangaala batya, omwana wo ono gwokebedde ayimiridde atya, sente mmeka z'omwononeddeko, biki. Kati obanga oyagala kukuuma muru'a, oyagala kukuuma mpisa, kuuma empisa ng'oteekateeka otya, ng'oteekateeka nga consultant omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatuwa enteekateeka ennungamu ey'eddagala etya. Tahayyaru nisa, bw'obanga londa omukyala nga omanyi nti omukyala bw'olonda, fa inna nisa, olw'ensonga nti abakyala yalidina ashibaha auladahinna, bazaala bifaananyi byabwe. Kati obanga obadde noonya omukyala biizini ahalihinna, abantu be nga bamaze okumukkiriza nti oyo tumukuwadde, genda omuwase abeere mukyala wo, omulabirire. Ebimu kubikwasisa ensonyi, bijja kukwasisa ensonyi okuddayo mu maka g'abantu eri ng'obaga nti ngenda kukebera baana, ekitasoboka. Bwekwasisa ensonyi okwatibwe n'ensonyi eza famire yo, eza famire eri gye wawasa.
ne bw'onooba tokikoze obulamu bujja kusigala nga buswadde ate nga buli kimu kijja kufa. Emirimu gife, kubanga emirimu gitandikira waka. Emirimu gife, sente zikuggweeko, ebitiibwa bife, sente zikuggweeko, obulamu bukuggweeko, buli kimu kikuggweeko. Ne bw'onooba nga oli mumanyi ojja kendeera n'erimu egende, kubanga weetadde mu lujjudde wejjeeko Allah kyeyakola ki ebimu kubitegeeza nti ogundi alabika alina ekimubulako mu ssiru, era baba bagenda bagamba kati kikiyabaki, naye ye mulamu timulamu ti lwaki yakoze ekintu ekyo. Naye Omutonzi azza wa jalla bwe yali atutegeka muno mu nsi yatuwa ebitiibwa byaffe n'abikuuma n'atukwasisa ensonyi. Obeera n'ebizibu kuno ku mutima kuno nga bingi nga bingi, wali obaddeko awo ng'ogenze kunnyonnyola muntu nsonga zo akuyambe mu nsonga, n'atuukawo n'akuumira essaawa nga nnamba oba n'akulangira eddakiika 30 ng'ali awo alangira gwe, naye ate ng'ogenze mu buzibu ye n'atakimanya nti ozze ogiddemu mesegi, nga mesegi eyo Allah yagirambula, kubanga gamba nti ebizibu obiraba, genda owa fulani agenda kumalira, agenda nyinza omulagira, kubanga ogenda tokimanyi, nyinza omulagira akumalira ebizibu, nojja n'otuukawo n'akunnyonnyola byewali okoze byojjukira n'ebyotakyajjukira, bukyali kibaddekaawo. Kati okwekwasisa ensonyi kikulu nnyo, kya bbeeyi nnyo, by'ebimu ku bikuuma ekitiibwa ky'omuntu okubeera nti awangaala. Era kyobula nti abasajja bangi nnyo abalina ebitiibwa byabwe, abakulu abalina ebitiibwa byabwe nga basoma, ebizibu babirina mu maka naye babisirikira, kubanga buli lw'onoogenda ng'oyingira mu zambi lino albala muwakkil bilmantika, bw'onooba togumiikiriza ng'oyagala ekizibu kino kikkakkane oleme kufuna bino bigenda kujja mu maaso nga bigenda kubeera nti bikukkakkanya, bikuweebuula, emirimu gife, ekitiibwa kife, kubanga ekitiibwa kifanga, emirimu gifa n'obanga okulanga wenna tokyayala. Beera n'ekintu kimu, beera n'obugumiikiriza, asaburu ala al adha, gumiikiriza ku nsonga zonna eziba zikutuuseeko. Okujjako mpozi ng'ekisajja kigize ekiyaaye, ekyo manya nti kiyaaye kiritwala abaana nga gwe ovudde mu nsi naye nga gwe okyalimu, tokikkirizaga nti abaana tugende batwale ku DNA nga gwe wetwala ku DNA otya. Buli lw'omaliriza ensonga ezo ozimaliriza oweebuuse. Albalaau muwakkil bilmantika, empasa gye wasaamu ereeta obuzibu, empangala gye wangalamu waka ereeta obuzibu, wayinza okuba nga waliwo bulyazaamaanya, imma mukyala oba omwami. Abakyala bamanyi okugamba tulina side dish, ng'alina side dish, ayinayo mu side dish gyayita nti omwami ow'okumabbali ekigamba ebbakuli yange ey'ebbali, ate nono omwami nga nawoza nti nina ebbakuli yange ey'ebbali. Awo nno obusiraamu bwanunula omukyala ne budda ne mukati, kubanga bwanunula omukyala nga bumugamba n'omwami bonna bwabanula makati awo nti fa in hiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masina wa sulasa wa ruba. Bw'oba wasizza abakyala babiri, basatu, bana oba omu, bonna bategeerekeke nti ono ali wali, ono ali wali, ono ali wali. Kati tojja kubeera na side dish, kubeera na stress na kweraliikirira kwa side dish ereeta stress. Bagenda okuba akasimu ng'oli wa side dish, akasimu tokakwata, okatunira bwe kateetera, bw'oyagala okakwata tokakwata. Ezo stress muzeggyeko. Era ebyo ebimu ku bireeta obusambattuko mu maka. Mugenda okuva mu busambattuko mu maka nga mugenze mu DNA. Ate DNA buswavu, kuswala. Era Omutonzi toyinza kuswala mulundi gusooka, ogwokubiri, ogwokusatu guno
takuswaza ogwokusatu guno kasita okola mirara mutima gumaze okujjulako rana ala kulubihim ma kanu yaksibun guba gumaze okujjula bwegumala okujjula baasi nga Allah akuswaza nga tokyalina kyakukikolera kubanga okujjayo nti ono mwana siwo nono omukyala nalagibwa nti ono mubwenzi noli nalagibwa nti ono kiki omusango nemugwesalira wano nga temulana kuva mu nsi ebyo sharia obusiraamu bwabigaana mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam omusaayi omuntu omwana omutazaala mwana wa mu maka ga munne tazaala mwana eriko ddasaasa omusaayi kalondoozi omusaayi gulondoola oyo nannyini gwo ekyokubiri alwaladu lilfirashi akagoba kaba kaweddemu nti abaana bonna tewejjusa kugamba nti omwana saamuweerera oba omwana namuweerera kale nga si wange kale kiki totwala mwana ku DNA ojja kufuna emirembe ojja kuwona stress era bona omutwalayo ebinaddamu biriwa ebinaddayo byebiriwa ebinaddamu kwe kubeera nti ogenda kuwangaala nga oli muswavu kubanga DNA yazze kuswaza balyazaamaanya mu bufumbo DNA yazze kuswaza balyazaamaanya mu bufumbo buli yenna alina obulyazaamaanya mu bufumbo DNA najja ng'ekigendero kya DNA kuswaza abo balyazaamaanya obulyazaamaanyi badde bususse albalao muwakkil bimantika ebiri mu bufumbo bingi nnyo obusimu bwafuuka obusimu stress zafuuka stress olusirika ne lufuuka olusirika olina n'ateeka munne mu lusirika bbanga lya myezi emeka myaka ali awo omwami ate so nga ate sharia ekugamba mukyala omwami yalina okuteeka omukyala mu lusirika naye kati ate abakyala kati kibakola nekireeta DNA kyobalaba nti eri gyekikomekkerezebwa kubeera kuswala nga bwolaba Firawuna bwe yaswala tumusomako wano ebyafaayo byonna yagenda okuwunzika ng'agobedde Musa alayhi salaam tonza tugamba nti wa iz agharakna ala Firawuna wa antum tanzurun yazikiriza abantu ba Firawuna nga Abaisirayiri balaba yasitula amazzi mu bbanga n'ateeka oluguudo nga ne luwanvuwa nga bahibito eno balaba n'eri Abaisirayiri bala n'abazikiriza naye ng'ekyo kyonna kyava kuki albala'u muwakkil bimantika Firawuna yayogera bingi ana rabbukum al'ala nze Allah wammwe oli gwe mumanyi owa waggulu nze uhyi wa umiitu nze nzita nze nkola ki nze ebyo byonna n'abyogera ng'azimba nkomerero ye mbi Allah kumulaga nti talina kyali amaka mugawangaaliddemu nga muzimba obulamu obulungi nga mulowooza nti muli bulungi era amaka ago mujja kugasanga ng'agagenda mu DNA ge galowoozebwa nti gayinza okuba gabadde bulungi ne gajja ne geeswaza olw'ensonga toluusi ssente zino zemba mwagulamu ennyumba mwabba nzibe oluusi ssente zemwazimbamu amaka mwali azaamaanya ndi azaamaanye oluusi bwe bito ebyo byonna tonzi n'abalaga ti mashrabahu haram malbasahu haram waguziya bi haram kyekyo lwaki abantu kati kusaawa zino buli muntu aswaza munne DNA yazze ng'ekyamuleese kuswaza abantu kubakkakkanya na kubaweebuula ajja abeerewo abalage nti bino bye mukola nga liringa erize nga zambi bala ez'okubeera nti ekwata abantu okubeera nti babeera bagenda mu DNA mpaka lwe banaalaba ng'embeera nga tekyanogerwako ddagala ate nga bagisigalemu so nga ate ekyokunogera eddagala ekiyinza okugjawo obulabe obwo kiri eno mu mpasa mu mpangaala mu neeyisa mu nkolagana eno gye kiri muzikiti gwe Kawempe tuguzimba
era twetaaga obuyambi semiiti mu ssenyi byonna era tutambula alhamdulillah. Shk Abdul Beidi Kamulegeya, Shk Muhammad Chazze, Shk Muhammad Badi, Kadhi Luwero nabo babayita nga 10 Katuumu omwezi ogw'omwenda. Mujje mu bungi ba Obbi ne ba Ogi, mubeere bangi nnyo, twongere okuteesa ku nkulaakulana ya Katuumu n'okuteekawo ebyetaagisa inshallah taala. Naddala naye waliyo masjidi ezimbibwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. GTV for unity and development.